Tukitegedde nti ababiri bano Corporal Collins Andebo Omujaasi wa Military Police ne Peroni Atulinda baliko abaagala gye buvuddeko era nga babeerako awamu mu Lusaka Zone mu division y'e Makindye mu Kampala. Wabula bano okusinziira ku poliisi baafunamu obutakkaanya obwakulungula ebbanga lya myaka 5 okutuusa lwe baayawukana. Ab'okumuliraano bagamba nti babiri bano buli omu abadde abeera wuwe okutuusa enkya ya leero. Corporal Collins Andebo lwalumbye Atulinda abadde alinnya pikipiki n'amukuba amasasi. Nga wamazoddi mukuba exactly mbudde obwo n'ayagala akwate yeye kuba essasi n'alikubye wano erigaana omukwata. Kati wazzeemu n'ayagala okukuba eddala n'alikuba wano erikuba ina akawompa waggulu. Kati wa boda mukwano gwange ye awulidde sound boda n'agiwugula essasi ne liyitamu paka mu side mirror. Abantu badde bagamba tumuteeke mu kiriniki ne bagamba ano omukyala background yenji manyi kolera mu military tugende tumutwale mu military nenfuna aba boda ne bamukwata ne tumusiba ekiwero bye guno omukono ogwa ddyo guno bye okuva wano tuuka wano nyama yonange eyise batuuka mu kapaati ne baawukana ne bagenda bonakutano basenguka oluvannyuma myaka ng'ebiri esatu ne bakomawera ku nnyumba zezimu ku baali basula obuvumirira obwo bannaye mu maka we mufuna obutakkaanya mwanguwe oba obuyinza tusobole okugonjoola ekintu ekyo okwetta si kirungi. Alinya boda n'atambula bw'atuuse ku junction ya St. Mbuga Chachi wasanze bba ng'akutte emundu n'agimutunuzaamu n'amukuba essasi erimukuta omukono omukyala n'ava ku piki n'agwa. Bangi amayumba mugalaba naye abafumba basinga balinamu obuzibu naye tulwanye nnyo okulaba nti abantu abo tubakansolinga. Ono oluvannyuma naye yesse Corporal Andebo naye yaddirira mundu ne yeekuba yateeka mundu wano ku mwa ne yeekuba bagezezaako okubataasa. Corporal Andebo bagezeza okumudduusa mu ddwaliro eri mu Lago naye bwe yatuuseyo abadde akyali ku casualty awo ne bagamba nti awo mufu. Atulinda waddadusiddwa mu ddwaliro naye tasimattuse. Badde tulowooza nti Atulinda anawona abadde ali nsambya ate amawulire gatutuukirira nti naye afudde kati bombi bafu. Poliisi etubuulidde nti okunoonyereza kutandise okuzuula ekigendererwa ekitanudde Omujaasi ono okukola ekikolwa kino. Ebikolwa by'abakuumaddembe okukuba abaganzi baabwe amasasi birabika nga byeyongedde mu ggwanga. Ku Sande nga 18 omusirikale wa poliisi Masi Olowo yafumita muganzi we Wilfred Okori ebiso n'amutta mu kkomera Eruzira. Omugenzi yali musirikale w'amakomera. Omusirikale wa UPDF Henry Odwani yatta mukyala we Grace Imalingat mu district ya Kitgum mu Gw'omunaana omwaka oguwedde mu ngeri etaategeerekeka. Mu Septemba w'omwaka oguwedde omujaasi omulala owa UPDF Peter Lokidi yatta mukyala we n'akuba abantu abalala 3 amasasi n'okulumya abalala 3 oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne mukyala we. Mu mwezi gwe gumu Sergeant David Egwang kigambibwa nti yakuba mukyala we amasasi n'amutta mu nkambi ya poliisi ya Jinja Road mu Kampala era oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne mukyala we nga naye yali musirikale wa poliisi.